Nabadde mu bya Banzege wa Kiseka. Jason yampisa bisanga mati mukodde mwagala omwenge nese sibadde sibyendimu. Nabadde mu bya wa Kiseka bya Banzege. Kale usigwe musozo kukwata. Kituufu. Nibadde nabivaamu nga nadda wa Kiseka mu bya Banzege. Asatu mu kaaga. Ubeera luno. Kagoma. Kishiba kimitego my'abantu. Mukodde muone yalese gundi, yalese diro. Defense w'ekyalo kino eky'Eggombe baganda bange bamulaba embeera bwetambula wali mumenyi bw'amateeka ekyamazima tuli ku bunkenke ekyalo kiri mu mbeera enzibwa ennyo ddala naye okutwalira wamu emirundi egisinga obungi tutera kwemulugunya naye twagala okwebaza mu ngeri enjawulo poliisi n'amagye olw'enkola gye bakozeemu okukwata abantu abo ekiri ekikeseza olwaleero oba oli awo senga tebakutte bantu abo embeera nga tulubozira ekyalo kyandibadde kikalu olwaleero abantu bandibadde bakerera miranga twagala okubira abantu omulanga bavubuka bongere okukola ebibagasa bave mu bubbi kuba oli awo senga babadde bafuna mbandi badde banyuka ddo obubbi mugane mu operation ekiro mugenda okwesanga nga abantu bebamu bebo bimusanga mu kitundu abemulugunyizibwako mu ngeri ezimu obezenjawulo bwe mutekisawo amateeka ga poliisi okukuma ekiro oba oli awo ate abagagga ne bagakuba ne balabanga mu abeyagaliza ebyabwe ekyo no message egende eri abantu bonna abalusubira okubeera nti bajja kumenyeramu n'amateeka mu kitundu ky'Eggombe ekyamazima kati tuzuukusira abatuuze balaba byebyange bannange amanya Kali Muhammad Defense Gombe kula chairman LC1 Kamya Haruna abantu abo jo babadde kiroza adesa wanga mu 7-8 n'enfune simu nga bampitanga poliisi yabaleekinze ddo okuva gye bavudde nga bali mu bbaala batu mwe bagumbye oluvannyuma lw'okumala okunywamu bagende bakola emirimu gyabwe naye poliisi yadde yakitegeddeko dda nebakwata nebavumbagatira nebaleeta wano naye tugenza okukeera ku makyatulu ezo nga muziraba mulimu magaleza amaanyi mulimu butusi mulimu ebisotooki gundi zibakozesa okukweka amaaso ne gundi ezo ngabo za uniform zibakozesa okutubba mu kitundu naye nga bubbi bungi nnyo mu kitundu naye twagala okwebaza poliisi olwaliro n'amagye mulimu gwe batukoledde omulungi ku kitundu ng'ogwo bogulaba abantu basula obeera bali ku bunkenke naye baba batandisewo enkola eyo twebaza Katonda kuno maduka bagamenya pikipiki batukuba enyondo abana bakubye kuno enyondo wali batubako pikipiki 2 ente zona batulemesa n'okulunda kati tukala na babbi wano mu Wakiso bazi tula ebintu batasobola kuwanirira kubanga omuntu alina kukola bakozi okubeera obulungi naye abavubuka nako zino bagadde nnyo ebintu by'amangu kyovala bino byonna obiraba kubanga ono omusajja nze mbadde mulaba omukiweebwa oyo ninga simenti akola bino era bavubuka nze mbabuulira nze nina emyaka mingi nobulamu bwange mbadde bwakukola obulamu bwange bwonna naye bwe badde babatandise bino binyiiza era abavubuka tubawa amagezi bakole ensi tegwanga kukola olaba ensinga etandika Adamu ne Eva bayonoona buli muntu yafuna ekibonerezo Mukama yagamba gwe omusajja onolyanga ku ntuuyo oyo gwe omukazi onoozaliranga mu bulungi ekyo bwe kirire kigenda kuvaawo so kyamani w'ekitundu ekyo naye nsobola bawe simu ye ne mwogera naye nze waffe babyeyo bamenye puulu luli ekiro ekikeeswa olwaleero ate ne busiikire banyera be bamenye ekiro bamenye ennyumba z'abantu kati obubbi buli butya poliisi ogigamba yongeremu okulabanga amaanyi naye nabo poliisi tubasaasira batono kati ekiro wale be bakuttaawo nga batebba ebifaananyi ekiro n'okubeera poliisi nga teyangamba ate nange ndi wala tube twagala batudize poliisi yaffe yejjagala because Gombe wala ate ne gavumenti etwongere ku basirikale nabo tubasaasira tebalina ntambula bw'omukubira agamba leeta era gyolina gwe nakubidde ku poliisi Gombe nangamba muleete naye nze nkola ntya kutwala mubbi nze Ssentongo Bulasiyo chairman wa Busiikiri Ssentongo Bulasiyo amanya nze Mukasa David chairman LC1 niyo mutuzo eyawa ey'Emmanzi okumbula amasuuliita omutuzo ono ye Simon nengera azaalibwa ku kyalo kuno bakadde be kwe bali ekyobubbi nga ffe atuuzi nganze mbadde sinnakimanya nnyo naye nga yakwatibwako kemabega n'asibwamu naye n'asa n'akomawo katubadde tetumanyi nnyo mirimu gye gyakola mirala embere gye tubadde naye nga mule wano mu by'ekitundu nga tutambula naye bulungi era tulina kisobola kumanya kuba tubadde tutambula naye bulungi emirimu gyerose nga agikola bulungi byonna ebyetaagisa ku kyalo abadde talina buzibu bwonna naffe tufunye mawulire kati gwe muzze ne muŋŋamba okujja okulaba omutuuze ono era kitukubye nnyo entiisa naffe
abavuka mbagamba balekerawo okunoonya ebyamangu bave mu kunoonya ebyamangu batandike okwekolera ebintu ng'ebyo bireeta obusu bw'amaanyi kubanga emirimu kwegiri kuno tebasobola okukola ninaffe kitukubye encupa okulaba nti embeera eri bweti obumenyi bw'amateeka kwe buli oba buno bwe busoose obumenyi bw'amateeka kubaddeko buno obw'enkoko obw'embizzi n'obuno bw'ekika kino obubadde tebuliiko naye ngemabigeri babakeera ku tv waliwo yamukala zaawo gye babba naye nga tubadde byankoko mbizzi bwebityo ate baana abokukyalo be babaleeta ate abamu batya empalana nti bona omulunkuma bajja kukola ki bajja kuba bateddewo empalana so atavuuka balimu bamanyi abavuuka sibamanyi aye nanyini ebbaala ebbaala naye simumanyi mpulira buulisi nti yenjuki naje mmanyi tebatubbangako wano era mbalaba muzaawo ntidde nnyo sirina gye mmanyi nanyini ebbaala eno mumanyi nanyini ebbaala nanyini ebbaala mulabaawo naye nga nedda simumanyi bulungi nti ndi mugenyu muno Lubalusewa TV mazima ku mazima.